Ekitalo nnyo kitalo ddala afudde mudwaliro abasawo bakakasiza ebyaka miliyoni nabyo bibi bwino omukambwe ayongedde okubeera nga ate munnange azuulibwa. Governor, good evening. I'm sorry to come out like this. Size wanonti nonya fem, size wanonti netaga bamanye no. I came here to be honest and tell you the truth because nalabye ng'oyina b'olwanirira nange kankugamba amazima. Nabaddeko ku live yo ne ngamba yes, it's true chameleone azina n'abakazi abazina mu matako. Yes, it's true. Nina ne mukwano gwange asobola okijjulira kuba kyatuukawo nga tuli babiri, me and her. Nali nkyakola ekansanga ku Duces bar. Duces ekansanga. Chameleone mbiseera ebyo yali ajjayo nnyo nga tebanajooca biseera ebyo. That was 2019 nga tebanajooca nga ajjayo. So bwe yajja one day nga nkola ne mukwano gwange twali tubeera nnyo babiri kuba twali twenkana biki nze ne mukwano gwange twenkana body hate buli kimu. Muwala oyo baali bamuyita Benta. Chameleone nga atulondamu nga bw'obumanyi bugigigigi biki ne batulondamu ne batuwaka gigi kakugenda ku mu house party ne Chameleone. House party eyo yali buziga konge kati ne tugenda ebuziga. Bwe twatuuka ebuziga Chameleone nga ayagadde mukwano gwange oyo n'atusaba tugende fembi babiri. Bwe twagenda mu kagigi katufuukira akabasa. Katufuukira akabasa ng'omusajja ayagala siyaga muwala si yekka, in fact both of us, he wanted both of us. Kati bwe yayagala fembi ne batujjako amasimu gaffe. Amasimu gaffe bwe bagatujjako waliwo kigayi kiri akagayi kali awo katera otambula nnyo ne Chameleone kaddugavu kali awo kalina oburasta kaddugavu katono ke kakwata amasimu gaffe. Kati gayi asindika omuwala amusindika ku ntebe. Omuwala yeerwanako ndi awo nno ntudde sibitegeera yeerwanako amusimatuka mu ngalo. Gayi nga amukuba oluyi. Chameleone nga akuba oyo mukwano gwange Benta nga agwa nga nyimirira nga ngamba banaye kale mutuleke tukole ki tugende. Gayi nga atukuba. Yatukuba goge mazima yatukuba ate mpi. So olwavaawo nga maze otukuba everything happened ne wabaawo amukubira essimu. Gayi n'agamba nti akyalina ky'amaliriza. Then on that day mukwano gwange ye teyasimatuka kubanga nze nayita na ku balcony nengenda ewa neighbor ku balcony ya neighbor. Nayita na mu nyumba ya neighbor nze okufuluma essimu yange Benta yagindeetera nga akaaba ng'ali bubi. Era okuva ne korofe ku Duces ne batugobayo nga tetukyakolerayo. Kituufu oyo Gayi alya abakazi amabina. Goge mazima kuba yasiyaga mukwano gwange. Nina n'obujulizi nsobola n'okugamba mukwano gwange naye n'akunnyonnyola nga bwe kyali. Obwo obujulizi mbuyina. Kuba mu biseera ebyo Chameleone yali ajja nnyo ku Duces. Jjukira Duces nannyiniyo yali ayagala nnyo Red and Weasel nga ne mwe ebbala nga mulimu bifaananyi by'aba Red and Weasel nga bingi. Nga Gayo yakozesa cocaine nannyini bbaala bamuyita Tony era ali awo muzungu mumpi nga akozesa nnyo cocaine nga babeera nnyo bonna ne Chameleone oyo mu biseera ebyo. Era bwe mba nnimba buuza ku manager Vincent oba Whisky kuba be baali bamaneja be yebbaala mu ebyo ebiseera. Era okuva ku mulimu ogwo Chameleone ye yatugobesaawo kuba olunaku lwe yatutwala ebuziga we twavaayo twakomawo ku mulimu nze yaddayo okukola enkeera nze ne bangoba mukwano gwange nga ye takyasobola nakola ki nakuddayo. Baatugoba ku mulimu because of him.
ng'amaze okusiyaga omuwala ate nange yali agenda kinkola kubanga singa saayita ku balcony nengende ewa neighbor nayita mu nyumba ya neighbor nga mpitidde na ku balcony nayita mu nyumba ya neighbor nga mpitidde ne ku balcony ebuziga konge ebiseera mbijjukira era omuwala ono bwe mukulaga bw'abanga ze nagamba nti asobola okuwa proof ayina n'enkovu oyo musajja gye yamuteekako kuba mu kwesikasika yamusindika omuwala n'agenda akuba ekibegabega ku center table eyali mu sitting room teyamulinda namutwala mu kisenge oba kukola ki gyali ayagala kimalirawo mu ddiiro kuba bali bonna abapikerere be bonna abasinga baasigala na wabweru ffe ne tusigala mu ddiiro owulira era omuwala n'okumuzza nti bamukomezzaawo baamuleetera mu drone ya black by those days yali drone ya black mwe baamuleetera tebamutuusa na waka baamusuula nawo kumpi ku mulimu we twali tukolera. Yes, buterevu ensonga za kamiliyoni nno bwe zityo bwe ziri side eyo ensonga za kamiliyoni zikutte wansi ne waggulu waliwo bisitole ebiri mu kutambula nga bikwatagana ku mukulu Dr. Jose Chameleone era nga basinze okukuma mu bisitole bino omuliro mwe muli omukulu oyo Governor S ne banne abaali abakozi ba Chameleone mu Lion Island be bali mu kutambuza bisitole ebifaanaganako bwe bityo nga birumiriza Dr. Jose Chameleone okuba n'emize emibi egy'enjawulo nga muno mwe muli okulya ebisiyaga nga mwe muli okutulugunya abakazi nga mwe muli n'okuba buli omu gwasanze kwegamba bingi ne bye zitasobola kubeera nga mmenya mu vidiyo eno. Bisitole bingi biyitiridde obungi ebirumiriza omukulu Dr. Jose Chameleone wabula nga tebinnaba kakasibwa oba bituufu oba bikyamu bikyali mu ŋŋambo boogera boogezi tetunaba konfaminga oba bituufu oba bamuwaayiriza naye kennyini ng'omuntu tannaba kuvaayo kubanga ayogera ku bigambibwa nti ddala emize egyo agikola asirise tannaba kubaako na kyanyega wadde n'akatono. Abakulu abatambuza ebigambo bino nga Governor S kinajjukirwa nti baaliko mu Lion Island era abamu balina music naye. Governor S alina ekiyimba kye yakuba ne Chameleone emabegako eyo lwakuba tekyatambula nnyo era n'amaze mu Lion Island ebbanga eriwerako Chameleone kyapiriwe babadde nga bakolagana nnyo ekitegeeza ebyama byonna eby'omunda abimanyi ne tetumanyi oba ku kano ali serious ddala omusajja byamwogerako yabikola oba ddala amusibako matugambozi kumuliisa ingo naye nga bisitole bitambudde bagezezaako bifumbafumba naye tetunaba kulabika nga tumanya oba bituufu oba ddala omusajja bali mu kuwaayiriza muwaayirize naye nga updates ffe tujja beera nga tuzikutusako butereevu wano ku Jika Media nga audio eyo bw'ogiwulidde bangi bakyavaayo boogera ebintu Chameleone naye gye buva ne gye budda amazima galwayo naye gamala ne gazuuka tujja beera nga bina tubikutusako butereevu wano ku Jika Media. Yes, ate bwe tweyongerayo mu mawulire amalala yo ew'omukulu Gravity omutujju maziga meerere maziga gokka era nga kitalo nnyo ddala ekyamaama wa Gravity omutujju abikiddwa enkya ya leero nga kigambibwa nti bamusanze mu buliri nga bambi yafudde dda era bwe twogerera wano mama Gravity zembuyaga ezikunta wano ku Jika Media tugamba nti omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa naye nga ge mawulire agava ku sayidi eyo tujja beera nga updates esinga ku ezo tuzibatuusako mu mawulire gaffe aganaddako mu maaso awo butereevu nyongera obajjukiza timbadde ku Jika Media era nga gwe wena tanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge tuyeta kutaninga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya nakugamba wosanga kalango onawona tokaskipinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwata mu kigalo butere video no jakubeera nga ojimperedde like mwabatobera ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatobera waka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo
omukama abampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba kamala ogenda osabula kino.